Bejjusa abatuuze okulonda General Yoweri Museveni nga bano batuuze abomu Abim District era nga mu mbeera eyo kyaddiridde okuba nti business zasanyaladde olunaku olwa Monday oluvannyuma lw'okuba nti abakulu bano bavuddeyo oba abatuuze bano bavuddeyo ne batandika okwekalakaasa ku nguudo oluvannyuma lw'embeera ey'ebyokwerinda mu district eyo. Abatuuze bano bagenda ozuukuka ku lunaku olwa bbalaza oba luyite olwa Monday nga bawulira okufa kwa munnaabwe amanyiddwa nga Tony Ogolla ng'ono baali bamukazaako erya Okedia era mu mbeera eyo ne bagamba nti kiteeberezebwa okuba nti abamusse be bano ababbi b'ente mu district y'e Karamoja oba bayite bakato rustlers era nga omukulu ono gwe batta kigambibwa okuba nti yali omu ku booluganda obweyali Woman MP mu Abim District amanyiddwa nga Florence Adongo era nga mu mbeera eyo bagamba nti omukulu oyo yattibwa ku ssaawa 3 ez'ekiro nga adda ewuwe asobole okuba nga awummulako era kati abatuuze bano ne bavaayo ne bagamba nti ebintu nga bino beewuunya lwaki bigenda mu maaso mu district yaabwe olw'ensonga nti ate UPDF kye yasinga okukola kwe kuyiwayo amajje amayitirivu naye ng'ate amajje gano bo bagamba go gatandise kutta bussi abantu abamu abatalina musango yet abatuuze bo bagamba abamu nti we bakwata abamu ku bana ababbi b'ente oluusi baba n'emmundu oba bayite Karamojong rustlers abo ababbi b'ente ng'oluusi babbisa mmundu mu mbeera eyo abatuuze ab'oku kyalo bwe babakwata ne batwala ku poliisi ate mwattu beekanga ng'abatuuze bano bateereddwa ate mu kuteebwa ate amajje go ne gatandika okufeffetta abalala ne gatandika okutta abatalina musango era nga kino kyaleetedde abantu beno okwejjusa ne bagamba nti twalonda ebitundu 99 ku buli 100 nga tulonda NRM naye ate okubonaabona kwe batutuusizzaako mwattu kweyongeredde ddala ne bavaayo ne bakwata n'ebipande nga bagamba nti is UPDF for Mathenico with its bias actions owulira nga balaga nti waliwo embeera y'okusosola mu mawanga naddala abantu abali sides eyo era nga ebintu bwe bityo bikyali abakulu bano bejjulisa ddala okuba nga bawa General Museveni obululu era nga okusomeramuko wano Olwit says the community is not happy with the government's response to the security situation in the district. He called for quick intervention in the security situation in Abim District. Owulira omukulu amanyiddwa nga James Shilaku the Abim Resident District Commissioner navayo n'agamba nti security situation is worrying as G warriors reportedly occupy hills in the district. Shilaku says he was called for an emergency meeting to resolve the situation at hand. So amanya mangi wano goyinza obutategeera naye nga woba obeera sides eyo oyinza okubaako engeri gy'ogategeera naye nga embeera bwetyo bwekyagenda sides eyo mu Abim District ebintu byeyo si birungi olw'ensonga nti waliwo agamba wano nti some of the placards condemned the Uganda People's Defense Forces, meaning security in Karamoja, while others attacked the ruling government for failing to live up to its promise of securing Ugandans. Ndowooza owulira abantu bakyalaga obutali bumativu bwabwe naddala olw'okuba nti tebalina bukuumi ejja ate eryagenzeeyo nalyo lyatandise kutta bussi bantu era n'omukulu Bobi Wine yavaayo okwemabegakaawo n'agamba nti media ebuusiza nnyo amaaso sides ye Karamoja naye n'agamba nti bannamawulire muteekeko eriiso sides ye Karamoja kubanga ebigendayo mwattu si byangu abamu bagamba olwo olutalo oluliyo ate mwattu lwa byanfuna waliyo oba resources waliyo kirabika waliyo ebintu minerals nga ogamba nti waliyo oba zaabu ebintu we bityo so kyova olaba nti waliyo chaos mungi naye nga kyonna kye kiri ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda like nga commenting mwattu era osubscribing